Police ng'eyita mwogezi waayo omukulu Fred Enanga evuddeyo ate munnange ne kola akatambi nga eyogera ku mutemu eyabadde akubye His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amasasi mu bitundu eby'ejjo olunaku olw'eggulo. Fred Enanga beeganye omusajja ono naye nga kino kirabirwa n'omwana omuto ayonka. Omusajja ono yabadde musirikale wa poliisi era abapoliisi bamutidde bamaganye omukwata bamulese ng'ataayaaya naye ng'eggwanga lyabadde lyamaze omu-identifyinga nti ono omukozi wa poliisi era tumumanyi bulungi. So Fred Enanga bw'avaayo olunaku olwaleero n'ategeeza nti bo tebamumanyi era tebamanyi ani yabadde yamusindise, kituleetera okweraliikirira n'okubuusabuusa gavumenti eno ebikola byekola ku Bannayuganda. Tebalowooza nti Bannayuganda basiru, tebalowooza nti Bannayuganda tetutegeera, balowooza nti Bannayuganda tebakyalina kye basobola kwogera ku ggwanga lyabwe. Bo balowooza nti kino kye bali mukola kibatwala era kibafuula bannaggwano n'abasseggwano ne batamanya nti munnange Mukama Katonda ono yatuwa obulamu ffenna yalina se esembayo olw'okutuggyako obulamu bwaffe. Weewaawo Museveni agezaako nnyo okulaba ng'aggyawo obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye engeri gy'akuba nti si ye yamutonda era si yalina omuggyako obulamu bwe kubanga buno obulamu Mukama Katonda yabuowuninga si Museveni si Enanga. Agenda maaso n'okutegeeza Bannayuganda mwena nti omusajja eyabadde ayagala okuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi musajja musindike, musajja mutume era bano munnange be baamutuma be baagala okumukozesa ensobi. Kaakati nno byonna nga mubikoze, byonna nga mubimaze, byonna nga mubikoze mugenda kuzzaako ki nga Bannayuganda beekyamuze, nga Bannayuganda bakooye, nga Bannayuganda bagamba nedda enough is enough. Eggwanga lyaffe, eggwanga lya Bannayuganda. Tubamanyi muli batemu, tubamanyi mwajja na mission zammwe, tubamanyi Fred Enanga tokyalina kyobuzaabuza. Omusajja abadde ali ready ng'omusajja ayagala kutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi oba omuwagizi wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yabadde anoonya ki okweriranya omukulembeze waffe ng'ate munnange alina pisto. Fe abeera n'omukulembeze waffe tebaba na pisto naye kale byonna mubikoze, buli kimu mujja kikola, buli kimu mujja kimalayo ne Bannayuganda babataddeko amaaso. Bannayuganda tusirise tunudde tubalinze nammwe akaseera kammwe nga katuuse. Temulowooza nti mwe mugenda kubeera bulungi nga mutta abaana b'abantu we mukola buli kimu kye mwagala okukola. Nedda eno Uganda ya Bannayuganda. Mama muganda wange ngataako ate oyongera okusomesa abasajja bano abeenoonyeza ebyabo baagala okuggya obulamu bwa His Excellence. Waliwo ekintu kye ntunuulidde mu kuziika taata wa Edimoto olwaleero nenewunya njagala tugende mpola ku vidiyo eno mujja kuntegeera nti kati abantu basinga ne poliisi okubeera professional, basinga poliisi okubeera nga bamanyi ekyokukola. Nti mu situation nga abantu battibwa n'emmundu ase n'alema okutegeerekekwa mu Uganda, mu situation whereby police egamba nti efuna intelligence report nti mu ggwanga mulimu abatujju naye ekyalemye okubaloketinga be baliwa era ne mugaana n'enkuŋŋaana z'NUP nti waliwo okutiisibwa obulabo buyinza okutuuka ku mukulembeze w'NUP ne mutuuka okugaana enkuŋŋaana ze era naye n'avaayo n'akikonfaminga nti bafuna lipooti ku kubeera nti waliwo abaagala obbakola ki obbatuusaako obulabe nga bwe kyali previously mu butambi nti waliwo omusajja eyayina emmundu eyayina pisto naye baalema okumukola ki okumwaloketi. Akatambi kano kazze kasaasaana ku mikutu emigatta bantu nga kalaga omuvubuka mu ssaati eya bbulu eyali mu lukuŋŋaana lwa Nuupu Embalala eyajjayo basitoola mu nkuyanja y'abantu. Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi bwe yali ku pulogulaamu yaffe wano ey'ebigambo tebitta ku lw'omukaaga oluwedde yakakasa nti gye batambulidde bazze bafuna ebyekango ebyokwagala okutuusibwako obulabe. Kati omusajja yasobola okwemulula n'avaawo n'abula mu bantu abo bonna ne mu poliisi. Jjukira epoliisi yemu egamba nga temunnakuba nkuŋŋaana mutuyite mutuwandiikire tuba providingira obukuumi. Omusajja yasobola okwemulula n'atalabika n'abula. Era Enanga n'avaayo n'agamba omuntu ng'oyo alina kabasitoola abavaako atya mwenna ne mukola ki ne mutamukwata ne mutasobola mufuna n'abayitamu. Byali bigambo by'Enanga. Enanga akakasizza nti poliisi egezaako okulondoola ekifaananyi ky'omuvubuka eyabadde ne basitoola mu bawagizi ba Nuupu. Twebuuza lwaki tebaamukutte omuntu omu wakati w'abawagizi 100 ng'alina basitoola ate n'amalaga ne yeemulula bw'atyo. Abakesi baffe bagezaako okulondoola ekifaananyi ekyo tusobole okutuuka ku muvubuka oyo. Amala okuba nenya nti bakola bubi omuntu oyo muleka abayitamu atya kyokka nga
He's the same person agamba nti abavubuka abo wa private guards tebalina bukugu bumala. Abamu ku bano ba private guard oba abakuumi si batendeke. Obukugu bwe balina bukugu bwenkanidde wa. Okiwulira naye olwaliro ekinewunyisizza abatalina bukugu bumala basobodde okufuna omusajja alina kabasitoola. Ekinewunyisizza mu bonna we bakuŋŋaanye bagaye temukwata kamundu nga bakimanyi waliwo okubulankanya obujulizi ojja kwatako ebinkumu bwe babisangeko nga kye baagala basangeko ebinkumu byoli abadde nanyini mmundu. Yabade bagala okukozesa Okutta president wano Empigi gye tugenza okuziika jjajja Eyadde era omusajja tumuyina. Kati emmundu ng'emaze okubeera waawo kitegeeza eyefuuse crime scene whereby erina kubeera handled by forensics bajje balabe emmundu badasitingeko ebinkumu balabe bakonfirming nti ani abadde nanyiniyo. Ekinewunyisiza mu byonna era waneno we newunyirizawo kyovula nagambye nti mu ntandikwa ya video nti abantu basinga police okubeera professional police erian professional ye police officer okujja n'engalo ze tayambadde gloves simanyi oba akola mu department ya forensics najjawo emmundu n'ajja unloadinga n'engalo ze. Musajja tetumanyi kyabadde ayagaza pulezidenti waffe. Abasirikale batuyambye bakoze mwoyo gwa ggwanga emundu bagitudde. Sikubulankanya bujulizi. This police officer should be arrested okubuzaabuza obujulizi kubanga we bakwata omusajja oyo nanyini mundu bajja kutwala mu forensics badasitingeko ebinkumu ebiriko nga kuliko ebinkumu byoli n'ebya police officer. Kati bwabanga ddala abadde mutujju mugenda mu muvunaanirawa kubanga emmundu eriko ebinkumu bibiri ebya police officer asobola okwegana naganze bwe nali mu custody mu police custody bankwasa ku mmundu ze mundu asobola ojeegana kuba kati kuliko ebinkumu bya mirundi ebiri. Enanga you should come out mutulaga omusajja ono tubalabeko nga mumuleebuukanya and this police officer naye ayina okubeera arrested kubulankanya bujulizi. Tubalinze Enanga tukulinze onyonyole si byakugira kati mu bitwerabize. We are watching you. Tulabe kale bwe mugenda okusirika ku nsonga eno kuba omusajja mumufunye emmundu mugifunye ne police officer naye mutubuulire kiki mugenda omukola okujja crime scene najjawo emmundu n'engalo ze n'atalinda forensics kujja kubeera nti yeyina okujjawo emmundu. Tubalinze Enanga tubalinze. Nga bwe kyali previously mu Butambi nti waliwo omusajja eyayina emmundu eyayina pisto naye baali mu okumukola ki okumwaloketi. Akatambi kano kazze kasaasaana ku mikutu emigatta abantu nga kalaga omuvubuka mu ssaati eya bbulu eyali mu lukuŋŋaana lwa Nuupu Embalala eyajjayo basitoola mu nkuyanja y'abantu. Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi bwe yali ku pulogulaamu yafuwana ey'ebigambo tebitta ku lw'omukaaga oluwedde yakakasa nti gye batambulidde bazze bafuna ebyekango ebyokwagala okutuusibwako obulabe. Kati omusajja yasobola okwemulula n'avaawo n'abula mu bantu abo bonna ne mu polisi. Jjukira epolisi yemu egamba nga temunnakuba nkuŋŋaana mutuyite mutuwandiikire tuba providingira obukuumi. Omusajja yasobola okwemulula n'atalabika n'abula. Era Enanga n'avaayo n'agamba omuntu ng'oyo alina kabasitoola abavaako atya mwenna ne mukola ki ne mutamukwata ne mutasobola mufuna n'abayitamu. Byali bigambo by'Enanga. Enanga akakasizza nti poliisi egezaako okulondoola ekifaananyi ky'omuvubuka eyabadde ne basitoola mu bawagizi ba Nuupu. Twebuuza lwaki tebamukutte omuntu omu wakati w'abawagizi 100 ng'alina basitoola ate n'amalaga ne yeemulula bw'atyo. Abakesi baffe bagezaako okulondoola ekifaananyi ekyo tusobole okutuuka ku muvubuka oyo. Amala okuba nenya nti bakola bubi omuntu oyo muleka abayitamu atya kyokka nga he's the same person agamba nti abavubuka abo wa private guards tebalina bukugu bumala. Abamu ku bano ba private guard oba abakuumi si batendeke. Obukugu bwe balina bukugu bwenkanidde wa. Okiwulira naye olwaliro ekinewunyisizza abatalina bukugu bumala
basobodde okufuna omusajja alina kabasitoola ekinewunyisiza mu bonna bwe bakuŋŋaanye bagaye temukwata kamundu nga bakimanyi waliwo okubulankanya obujulizi ojja kukwatako ebinkumu bwe babisangeko nga kye baagala basangeko ebinkumu byoli abadde nanyini mmundu eno ye mundu gye baadde bagala okubira okuba pulezidenti ye mundu gye baadde bagala okukozesa okutta pulezidenti wano Empigi gye tugenza okuziika jjajja wa Eyadde era omusajja tumuyina kati emundu ng'emaze okubeerawo kitegeeza eyefuuse crime scene whereby erina kubeera handled by forensics bajje balabe emundu badasitingeko ebinkumu balabe bakonfaminge nti ani abadde nanyiniyo ekinewunyisiza mu byonna era waneno we newunyirizawo kyovula nagambye nti mu ntandikwa ya video nti abantu basinga police okubeera professional police erian professional ye police officer okujja n'engalo ze tayambadde gloves simanyi oba akola mu department ya forensics najjawo emundu n'ajja unloadinga n'engalo ze musajja tetumanyi kyabadde ayagaza pulezidenti waffe abasirikale batuyambye bakoze mwoyo gwa ggwanga emundu bagitudde sikubulankanya bujulizi. This police officer should be arrested okubuzaabuza obujulizi kubanga we bakwata omusajja oyo nanyini mundu bajja kutwala mu forensics badasitingeko ebinkumu ebiriko nga kuliko ebinkumu byoli n'ebya police officer kati bwabanga ddala abadde mutujju mugenda mu muvunaanirawa kubanga emundu eriko ebinkumu bibiri ebya police officer asobola okwegana naganze bwe nali mu custody mu police custody bankwasa ku mundu ze mundu asobola ojeegana kuba kati kuliko ebinkumu bya mirundi ebiri. Enanga you should come out mutulaga omusajja ono tubalabeko nga mumuleebuukanya and this police officer naye ayina okubeera arrested kubulankanya bujulizi. Tubalinze Enanga tukulinze onyonyole si byakugira kati mu bitwerabize we are watching you tulabe kale bwe mugenda okusirika ku nsonga eno kuba omusajja mumufunye emundu mugifunye ne police officer naye mutubuulire kiki mugenda omukola okujja crime scene najjawo emundu n'engalo ze n'atalinda forensics kujja kubeera nti yeyina okujjawo emundu. Tubalinze Enanga. Kyaddaaki omwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu Fred Enanga avuddeyo n'ayogera ku mutugumbuzi eyabadde ayagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu bitundu eby'Empigi Bamweganye bo tebamumanyi era tebamutegeera era si wa poliisi naye nga Omutemu ono ffenna bannayuganda twamulabye yabadde ku likodi nga ayagala okugezaako okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wabula kaakati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi entambula zino zabadde atambula twakalaba abantu basatu nga bonna bali different nga bonna balina emmundu ng'ate bonna balina emmundu eza pistol. Twalaba omu mu bitundu eby'Ekabaale ne tulaba omulala mu bitundu eby'Ejjinja nakati ono meaning Museveni abantu bangi baplantinzeemu emmundu era abantu bangi baganda bange abalina emmundu kuba kino kye kikulaga okusinziira ku bye tulaba ebigenda mu maaso kikulaga nti Museveni alina abantu bayitirivu nnyo abalina emmundu naye ng'emmundu zino bazijjawa era Museveni yabawa emmundu zino. So tubitegedde byonna tubimanyi naye nga tumugamba Enanga anangize naye nga bo bannayuganda bamanyi ekituufu Museveni ayagala kuggyawo obulamu bwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye nga tubagamba byonna babikole naye nabo kadde kaabwe katuuse tewali kitalina lugendo kyakuggwa buli kimu kibaako n'olugendo ate buli kimu kibaako enkomekerero. Museveni bino byonna ojja bikola naye naawe manya nti enkomekerero etuuse era bannayuganda bamanyi biki byobakolera bamanyi biki biki ani akutuma lwaki oyagala bikola bwoti byonna tubimanyi tulowooza nti bwotulaba nga tukotesa emitwe otuyita mbuzi oba ndiga tetutegeera tukyategeerako ddala tukyasobola kwetegeerera ssebo mwami Yose tukutegeeza nti tutegeera bulungi ate ebintu naffe tubitunuulira ne tubikaliriza amaaso ne tumanya kati kino ono yakikoze kino oli yatakikoze ne munamwegaana ffe tumanyi ani yamutuma.